Bas okuvaako Chameleon Island olunaku olwajjo press conference nga bwe yatambudde omukulu Dr. Jose Chameleon mu press conference ne badde awerekeddwako mayanja family yonna eri mu ndongo okuli Palaso Wisdom Manizo entambula n'etandika bwetyo owa big promotions yakibaddemu era enteekateeka eno Chameleon yatandikidde ku kyama kye balina mayanja family lwaki ekyatambuza endongo y'eggwanga Uganda. Ulira agamba bwati ekyange nga 10 February ekyawiza nakyo kijja kibagamba naye ffe kitukumiramu nga bamayanja family twagala abantu tweyagaliza ate tuli bamalirivu tuga tukijja kuba kiba kinokola ki okubeera neebaza nnyo baganda bange Wizo ne Palaso bakwana bwe tuyirira ekiro tuyitangana nga Palaso kirira mbalala nga nange nyambuka Soroti Wizo agenda oba UK nga nange nzikirya ngenda Erebu mwana tuli bamaanyi bamayanja family yeah. Chameleon ngayogera ku concert ye bagiyita ggwanga muje agamba nti endongo eno ono manager oba gwe bayita promoter owa big events we yamusayininga okugamba nti ekivulu kya 10 February bangi bayogera bingi nnyo. Chameleon agamba yeebazizza omukyalo ono olw'okuba nti yamwesiga n'amutegekeramu ekivulu kyo ky'oyita ggwanga muje. Agamba byonna babyogera lwakuba akadde kano ye dictator w'endongo abalemeddeko. Neebaza nnyo big events kubanga ebyagambibwa nga tunakolagana nange byali bingi naye ate twamala okukolagana big n'afuuka family kyakabinnyo ekyo ndowooza nti Uganda erina ebigambo ebifutyanka abantu ne batekawo embeera naye ate era sibanenya nange nduddewo nnyo nange nigeyafuuka dictator wa music kulwasika nakabere emyaka 25 naye singa okunyuma ennyo nti ze Mukama yeyantonda bw'ate naye yannonda. Kitegedde obubaka bwa Chameleon wabadde nnyo Katonda era ebigambo yasinze okuba ate ng'ayogera agamba Katonda yamutuma bw'ati emboozi empanvu kukuba bwe nkubulya b'empiisiimu okusigala nga ze Joseph Mayanja abamu baata baakita neebaza omwoyo gwange Katonda gwe yampa okuba nti ni musajja muvumu ebyogeddwa bingi ebikoleddwa bingi obunyoomi bungi naye nze nnyimirira ku mazima na bwagazi awo ennyimirira ebinnema nga bati Katonda nsituliraako ne Mukama wange nansitulirako naye nange ndi musajja muvumu kulwasonga kye sipoowa bakwano bange nagiyita ggwanga mujje ekyagiyisa ggwanga mujje guli guba mulanga waliwo omulango gw'essanyu n'omulango gw'ennaku okugeza nti oli asobola okugula emmotoka ne bagamba mama bigi muguliko emmotoka yala oli n'akuba enduulu ng'enduulu zaki ne babeera n'abakuba enduulu nga z'ababbi waliwo omutawaana ono eggwanga mujje guno mulanga gwa ssanyu. Kitegedde ye Chameleon kutegeeza nti press conference eno yaweddeko nga Chameleon atendereza Katonda ng'ayogera Katonda obubaka bwe yamutuma nti awuyisa nnyo mu ndongo era nti ye mutume w'endongo. Wulira singa obulungi kyonna nti Mukama kyattuwadde obusobozi n'amaanyi teri muntu agenda kukendeeza maanyi gange kulwansonga nazaalibwa bwentyo nazaalibwa ndi nazaalibwa nina obubaka Katonda bwe yampa ntuuse mu ggwanga n'abantu olwo olugendo ngenda dutambula mu buvumu mwenna mbayise ggwanga mujje mbajjukiza nti obudde buggwa ku bayimbi nange mumpeddeko emirundi mingi bakwano nga bandaba twakyusizaamu emiryango gigulawo ssaawa 3 Joseph Chameleon agenda kutuuka ku stage ku ssaawa 2 zennyini essaawa 4 zitumala okutuuka mu ssaawa 6 nga tunyumidde ekikola ki ekigwanidde ese ekimala ennyimba nnanga 5 ye Chameleon ggwanga mujje. Bannamawulire bamubuuzizza Chameleon lwaki ekivulu kye takitadde kololo nga Eddie Kenzo. Chameleon ategeereza wano nti bwali baafudde ekolo jajja okudda naye ajjukira ebintu bingi nnyo ku lw'ensonga nti Moses Radio gye baamutwala agamba nti kololo yalaamye Chameleon bw'ati ovenatwala radio kololo si wabi walungi naye avebaate memory about kololo era bakwano bange abantu batya nnyo okwogera amazima show yange y'ekololo yerisembayo nga muntu te butwazi ng'omuntu naye bakakasa nti sijja kukola kololo for those 2 reasons wabula neesunze nnyo stadium ya Muganda ffe gyali mu kumaliriza Nakivu stadium maybe tulibikolera so ndi personal with kololo I got kololo phobia ngoyo. Chameleon oyo nno yayogedde ku nsonga
agamba ekivulu kino ggwanga mujje kigenda kuba kya mirembe, kya kwagalana, peace, love and unity. Wekigenda okuba ate nga kitambulira, aga tekirimu byabufuzi nti ate owagirani ggwanga mujje. Eggwanga lyange tubeere bantu balungi, tweyagale, tukuume eddembe for peace, love and unity. Si mu kweyawula olw'okuba oli ali mu political version eno musimanyi oli Munyankole, simanyi ono Muganda. Eno concert ya peace, love and unity. Ye dedication yange. I dedicate my concert for peace, love and unity for Uganda. Bakama bange legend ggwanga mujje. Bannamawulire nga bwe babuuzabuuza ebibuuzo ennaku zino abajjukira Chameleon alina gwetimpula owa boda gyogeddeko laga nti owa boda yali mu nsobi. Chameleon si malayika. Wano ne bamubuuliza nti ku kivulu ggwanga mujje tunalaba ku Daniella. Chameleon yabadde abula kukomaawo naye yagezezzaako okwekontrolinga bw'ati wulira. Naye nja bategeeza bakwano ba Shaggy bw'abajja ku show tajja mukyala we, era bebekulu bajja ku show temumubanja ziwena. So nedda njagala mbatangaaze mwe abamisinga mama Aba mufune ennamba ye mumunoonye ku Instagram muteeseganyizeeyo. Kino ekivulu si kya mama Aba na Chameleon, kino ekivulu kya bbaawa mama Aba oba bamuyita Joseph Chameleon. Mwaba mwetaaga mumusange ku Instagram, mumukubire ku masimu, mumunoonye mu inbox. Kino ekivulu kiri strict legend ggwanga mujje. Kitegedde omukyala Daniella gye buvuddeko yategeezezza nti owa boda yakubibwa Chameleon yeetaaga amateeka ne gamuyambako okufuna obwenkanya. Ekitegeeza nti Chameleon kyeyakola yali takisiimye. Avudde emirundi mingi nnyo Daniella nga agugumbula Chameleon ne famire ye, naye abantu bagamba Daniella ayinza okuba yasibamu, naye tuli mu ggwanga mujje wulira.